baleka abantu eryo ly'eddembe. Tojja kugamba nti naleeta eddembe oba waliwo eddembe ng'abantu gw'oyagala okubasalirawo kye bawandiika, kye boogera, kye bambala. FIFA egaana messaging. Ali religious, ali political. Yes. FIFA ne CAF kwe ino kutupanishingira. Yabadde na chairperson wa local organizing committee. Yagambye. Yazene SCAF. Nga SCAF eriko. Doing what the gains. Protecting the gains. Nabera ko nezo fira. Obali agalaga nto wadochera bide kigambo. Protecting the gains. Nateka kenkofira. Yes. Vote. Yes. That is political messaging. Yeah, that's clear. That is political messaging. Era ina challenge ne messaging. Aina gamba chairman wa local organizing committee. Ntitoja. Gwe sebo ozimbyeko kungwe agazimbe. Yes, abantu basuubuliramu. Naye, how are you going to deal with the water? Artistic impression in 3D. Anyaganti wali okirabye nino omusubuzi gwe nayogedde naye. Lukwagone yatuleki. Gwolabye ku kifaananyi. Ekyawali bwe wagenda okufaanana. Nenseka ne mugamba walaba ku kya Nakivubo. Who are these basubuzi that get to the president and get granted the land? What is the procedure? Musajja y'omu issuing ebbaluwa ng'agamba nti entebe gy'asula eriyo omusajja alina enkoko omutwalo naye akoze air pollution Uganda. So kati bogamba nti agubike kasasiro bw'anaayingira mu mwala ani anaamugjayo bagambye bagulekera capacity nga ne roole esobola okujjayo wansi ne batika ne bajjayo ngani kati wandose okubuuza mukulu Museveni ng'awulira godere programu amanyi volume y'amazzi ekkirira ennaku zino bakola clock tower with a beautiful flyover naye yitawo ng'enkuba etonnya okitegeera anti kyengamba we need a planner. Si musubuzi because omusubuzi alabye opportunity to make a man. But where is the planning? So chovolaba mukulu Museveni kya approving is the artistic impression. 3D muba muisani artistic impression hamrwashanda ono tasobola kukola kyagenda okukola kino nga tayina bagenda kubeera mu maduuka ago ebinayonooneka byabwe nga by the way muno okufa omusajja agenda kuzimba kati wano wagenda kulabika bulungi ne mugamba naye lulidwe ba blocking omwala gw'owino amazzi kye gatukola edmutwe bamulese mukoto omulamuzi na omusago gwa bakuvunaana gwakuba amawulire kati tolaba bwe tukufulumya nga ogenda okuba amawulire Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba usuzeeyo otyampuliriza yakoze olwaleero weebale wonna b'osinziira otuwuliriza weebali kubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo Studios za Radio Simba nina John Kakande nina Charles Rwomushana nina ne Kennedy Mutenyo abalala bajja tusanga nga bwe tunaaba tutambula Haruna Kanaabi yeetooloddemuuko tajja kusobola kuba obuvunaanyizibwa yabuwadde Kakande si Rwomushana si Rwomushana agagaagalaba ku standi naye yali musanyufu nnyo wootaali tugenda kwogera ku Gaza ne babakkiriza ani abakkiriza okole ki oyo nina omususpendinga kasita oli akkiriza okwogera ku subject host z'atakkiriza producer alina omuwa suspension Kennedy buuza abantu sebo nja kusooka ntuusa obubaka bw'omwami gwe nagamba nti mwamutumira nnyo founder neggulo namugambye nzija wano n'abatumira nnyo era nambuulira founder kyavaawa so kuba mulirwana wange about 30 meters kati namusa abantu bonna abatuwuliriza naddala aba DP abo bombongeramu okubalamusa ng'ate ffenna tulina okutambuza eggwanga lino mwebale kuddamu kumpita ampuliriza Gasimbagane Charles Rwomushana abuuza abantu abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa
mbasaba yonna gye muli tweyongere okusabira obwana abakadde ab'embuto abaweese abalema abalalu abali mu Gaza City mbeera mbi nnyo ate ne wano mu South Sudan ne Sudan y'engulu obwana bufa olw'enjala. It's so serious. Tubasabire kutwala tetuyina kisobola kukolako mukulu Mutenyo ne DPO twali tuneyo oluyimba wafeeyo kahunjerere kalugala madipe fire kahunjerere kakati lwakyuse kahunjerere kalugala manupe fire kahunjerere nupe tali wamwe kati fuke etya John buza abantu sebo abanaffe mwenna batuwuliriza mbalamusiza nebebaza okuba nti mutuwuliriza ne bannaffe abasimba mbebaza okuba nti mutuwa omwaganya guno bagamba nti akabwate keerabira gye bakayola tubalaba abantu ba UPC tubalaba era kala zaabwe zikyalimu n'obulimba bwabwe wa Nyamulungu. Nyamulungu was a beautiful song. Talking about UPC neiva nayo bote bwavaayo kati afuna heart attack. Abantu basatu bakayane okubeera presidential candidates. Abirekawo omu mutabani we omu yali personal assistant we Joseph Ochieno no I no mala gwalabye Enabu nayejeyo ebiro of Enabu waliwo Enabu yawaaba omusango guli Enabu ye yawaaba guli naye kati waliwo Ochieno waliwo n'abalala. Joseph Ochieno is the most UPC of all of them. Naye waliwo message ekikuwa that highway gye bali mu luguudo Obote lwoyogeddeko Obote president UPC bwafa omukyala we his wife naafuuka anti kati you are now in the journey y'okufa kw'ekibiina naafuuka president kakati mutabani we agenda kukiziika kakati ne Museveni bwekityo bwekijja okubeera kakati nga maama addako baasiga olowooza waliyo pulaani yakukyusa ku nkola girede tulabe because bonna bayigira ku Obote. John sebo kampisite mu mawulire mu bwempimpi ebisigadde Rwomushana bwatu mwesiga naye anabyongerako totegana katulabe wawa akabinkano mwene alemu abayagwanyiza ebifo beyogerera ebiwanvu n'ebimpi batuziza olukiiko lwa bagiyitani sek nebayo aba dropping off bunegamba mulimu ebifo aba dropping off for Buganda out of 9 kati basigadde 5 for Western Uganda out of 11 ndoza basigadde simanyi Muganda ba Museveni lwaki bamutowa Museveni bamuggyemu eri mupiero yu bamugamba biveemu ojja kulaba likamawanda nalabye abawerako aba droppings naye nebayo ebifo abagambye nti ababiri obojja mubaki ababiri omukulu yabagambye akkiriza ku mwembi okuvaamu njemu ogusava ate wedo bane ife bisava ko boza abike emipiira balina ife bisava kati ate bifo ki bana bawo vice president tafudeo agabaddawo sebo waliwo endagaano gye bategeezezza nti Uganda gye yakoze ne America n'obukulembeze bwa Trump baleete wano erigo mukulu kibazo that's not correct erigos sindagaano bakoze iki South Sudan yagaana ati yagaana yakkiriza South Sudan egamba ne Rwanda nekkiriza South Sudan ono nakuba naga tusobola okuyambako Nigeria yagamba tulina ebizibu ebitumala totuleeta abantu abo bw'ogamba nti ndagaano it's like as if they are equals
gamba ono yasaba naga tufe tusobola okuyamba ono yasaba nti bajje wano tusobola okuyamba anti bajjirako ne kadoola tebajjiraawo ngalonsa endowooza okutegeera abaana okutereeza ebirala kyeri kyennyini ssebo omukulu waliwo ka story endala bagambye nti biliyoni 16 ng'ensente ezo zaali bantu abaawummula emirimu gyabwe nga ffe nga Mutenyo baani abo ziri eyo ziri idle ezaba gavumenti tebamanyi nanyinizo ezabakolera gavumenti ezisinga obungi zirimu NSSF yes I think 85% is NSSF tezirinaako aziclaiminga abantu tebaleka next of kin files tezaali complete baemployer aweereza natalaga nti zo za kibazo zino kikyali ekigendererwa because abantu sente zaabwe bwe batuuka ebiseera okugenda okuzisaba tebagala kuzibawa they make it too difficult abantu ne bafa Chaz, for avoidance of doubt, NSSF at least has made it extremely smooth, that's true. Yes, for people to access their money. Bw'otuuka olwaleero ng'olina ebisaanyizo byo owezezza emyaka oyina national ID oyina your NSSF number bw'oapplyinga olwaleero I can guarantee you within 48 hours your money would be on the account. Mukulu kibazo kyoyogera kituufu nze zange mu Coca-Cola nazifuna and I retired in 2017. The problem lies with katugambe bw'oba ovuddewo obanga waliwo ekizibu kyonna they require letters of administration. Kakati bw'ogenda okufuna letters of administration specifically I'm talking about my sister who died. She was staying in Namasuba. Mulina okutuuza family meeting but the officials Wakiso district administration bagamba okutuuza family meeting 200,000. Then the money does not go into the coffers of the district. Zigenda in the pockets. Balina kantu ke bakola kalinga kasako. I'm talking about Wakiso physically because I saw what happened. Era kati awo family meeting kutula 200,000 shillings. Mukanye ani anabeera administrator, then you go to court. Exactly, then you go to court. Kati bwogenda mu court. I received my sister's letters of administration 2 days ago. Naye ate waliwo abantu abamu mu kooti abali mu corridor kankuyambe muto wange yagenzeeyo to just get letter of administration gye batuwadde naye afunemu photocopy certified photocopies basoose kumugamba mitwalo 5 bwe yaganye n'akaayana kuba waffe tumanyi okukaayana yasasudde 1,500 and we got them. So tumanyi ku reasoninga ndowooza so ne tugaana but nasanzeeyo abantu bangi kaakati bw'ogenda naye waliwo abantu abalungi. I know omwami nga bamuyita Manzi kati administrator general yakuwa ne option mu kifo ky'okugenda eri call your family members bajje wano. That I've taken somebody there and she has got her things. So the problem ezo zirayinzeeyo 160 billion. Siraba mu abaso mu luzungu olungi kyemuwakana ze ngambe the system is eremesa abantu okufuna enkola kyolaba kibazo bw'abadde angolo nagamba at least hafazali sebo mawulire pulezidenti yawadde omwala gwe Nakivubo omukulu hamu Rwomushana ate pulezidenti n'alagira era mu wiiki y'emu mawulire gafuluma ate pulezidenti y'omu n'alagira omukyala yali atutte ettaka lya Uganda Virus Research Institute balimuggyeko kubanga ttaka lya gavumenti diri Nakivubo ya government nayo ya government oli amuwadde onamuggyeko ate faamu y'ejjinja yenjeru ezensonga president tanavaayo obulambirira kuziyingira kati olina okwebuuza oyo gwe yali muggyeko ayagala kuli waani omukyala Rose Najjope Kajumbula kati kyolina okubaza ani gwe ayagala okuliwa kati sebo
Nuupu n'abalala bonna kati bali mu musinde okujoyininga iPod. Nuupu yaga nti kati engeri gye kiriteeka tujja kuyingira iPod. Sente za basolooza zaaganye. Democratic Front nayo yawaddeyo okusaba kwabwe okuyingira iPod. Ne mukulu Nsereko Ecological Party. Eyina omubaka Muhammad Nsereko. Abo kuteeka bwe liri kampe ekyokulabirako ekya mukulu Mpuuga yayingira parliament nga Nuupu. So kati that is a 5-year period. So kati esente za Mpuuga zikyagenda mu Nuupu, sente za Lulume zikyajja mu DP. Naye omukyala speaker Anita Among yalangirira mu parliament. Annette yalangirira mu parliament ono bali kati mu PPF. Yes, kubanga ekyo yalangirira kubanga etteeka erikkiriza abantu okukyuka okusala eddiiro in the last year election year you may cross, you will not lose your seat. When does your cross take effect? When you cross. But you entered the parliament kugundi eri, so abo bonna tebajja kufuna. Amuleza interpretation y'ekyo nayo eyinza okujulira ne bagenda bajulire era ba Kennedy tebeeyibaala kubanga nina be nawulira weekend ng'oli omanyi eri abatradingira mu kooti ng'oli aga nti obonna omusango nti nsobola okuteeka injunction ku ssente za iPod okuziwa ebibiina byonna okutuuka ng'eno issue eri resolved by the constitutional court. Kyekyennyini Sebo Nakivubo byogeddeko Sebo yogera ku Uganda Cranes leero tusamba kimanyi wangambe gwaleese is the best. Ekasomye badde mu mawulire tomuyambako ntimanyi bannayuganda beesunga naye ate kyanewunyisiza nti abantu bagenda bagwa tiketi ate ne bazitunda. And what is wrong with that? Kakande omanyi abantu bawano temuli beesigwa. Abasajja bwe baba balaba omupiira e Bungereza, omupiira bwe baguteeka ku katale ne bamanya nti mu January w'omwaka ogujja ejja kubaayo fixture wakati wa Manchester United ne Manchester City. Tickets baziteeka ku katale ali oli najja n'agula ekikunsu kye kya tiketi 10 oba 12 nga club yali ezitunda paundi 3 n'aziholdinga. Even clubs buy back those tickets. Abantu kye batategeera nti kati bano abasuubuzi because it's part of business bazisuubuddeyo ayina risk agula tiketi z'olukumi nga risk eri nti we tunaatuukirawo ng'omupiira tegukyali gw'amaanyi. Bwazigula n'azitereka n'azizza ku katale towards the game. Clubs ezo zikomawo. Tewetaaga kubuulirwa. You must have an eye for business. You know where it is. Kati weewunya nti waliwo abatonda ebibiina by'obufuzi ne balinda election ya ne babitunda. Same thing. Kati Kakande n'ekirala. Let me be fair. Omanyi wawo namwe bagamba mwatunda DP. But what is it? Eyasembyeyo abadde tosobola kugula 10 ne Kakande n'ebyo nabyo birimu olwali. Nze simu yange erimu enamba 2. Bawala bange bonna abayina ennamba. Mukyala wange ayina ennamba. Nsobola okugula tiketi zonna zenjagala. Bawala bo banga tubasomesezza busuubuzi kuba bisobola omusala. But John, ekyo nakyo kanki resting now. Because nze ndi wa mupiira you're hitting home. Oyina okumanya ekintu kimu nti Namboole officially ajjula abantu 40,000 lwaki batunda 3 kati anti CAF
batunda 3 ekulekera mu space egamba nti abantu bwe baba bafulumye nga waliwo disaster evacuation space yenkana ki abantu bafulume kati abantu emitwalo 3 ebbanga liyiseewo naye lwaki balowooza nti bajja kufuna disaster nga namboole kasookedde abaawo that is a must planning naye mupakinze nnyo katusembye mukulu Kakande bwewavudde awaka oba omwezi guno obulwadde bukola appointment naawe ne disaster tekola appointment you must prepare for it omanyi Kennedy ono ajja kujjukira twalina campaign omulundi ogumu ng'MTN egitaddemu ssente eya national team I think baali bakozesa ekigambo either tulumbe or one of those Luganda words mikwano gyange abamu omu ku bo Chris Obore n'abeera very annoyed Kateshumba yes nga bali very annoyed lwaki bakozesa Luganda teriyo kigambo kya Luteso teri nembagamba no forget about ani alumanyi bali wano nembagamba you people the Uganda cranes in Nambole needs 40,000 people. Yes. 40,000. You can get them in Wachiso. Yes. You can get them in Wachiso. Yeah. So why do I spend my money advertising in Gulu? Advertising in Kabale? Oh no, eyali museuza amanyi the 60-40 parity. 60% of the market of this country is in Wachiso, Kampala. Of course, kitegeza nti ompira kubanga kubera hoima. Then okutagetinga bali ebonyolo. Ebali abadde mu mawulire. Wafuka moderator. Kati wambi ofose moderator. Nena kano mukategere okuva n'abawuliriza. It has reminded me of my time at Coca-Cola. I'm proud of one promotion I did. Twakola promotion gye bayita bonga na coke naye yeyokka gye twasooka okukolera mu Uganda wano nti eri home initiated kaakati nembagamba ekigambo bonga lulimi ki omukyoli akikozesa omutoola akikozesa buli omu akikozesa and in my 21 years mu Coca-Cola it was the most successful. Katugende maaso sebo waliwo omulamuzi Besigye banne baguma ne baagala mulamuzi baguma ave musango gwabwe naye n'agamba siguvaamu tewali nsonga ebyokweyagaliza bibaawo naye amateeka sigakola gatyo ye ajja gugutambuza abaakasiita basinkana nabbanja kubye akedimu kabaali balangiridde ate kasiita nayo neesasika omukulu teyasasise neyawukamu okusasuka kitegeeza yakiweddewo biwayi bibiri sikusasika kiki ekyo kwawukanamu kusasika nagano togeerabira Arsenal yakubye Man U nago gakyali mawulire ago ngamakadde sigali ga weekend eyo ga weekend kakati olaba mulamusi nduuzi olaba tagasoma bulungi kukyakasiita abasuubuzi bagenze ab'e Kampala bagenze mu kwediima ne baggalawo amaduuka n'ab'embalala tebagaddewo naye mu Kampala yabatagaddewo bangi nobadde mu kibuga nga ndaba neisase kito yaŋŋamba olumu nti mwe temweraliikirira basuubuzi nti bwe tuggalawo e Kampala atunda amasaati ewakiso agakimawa Kampala mu kikuubo atunda West Nile abikima mu kikuubo nti ekikuubo bwe kiggalawo oline bwakugamba nti nze sijja kuggalawo naye abatalina gyabisuuba naye bakyalina tebaggalawo n'abayindi bo basigala nga bakola n'abalala abatonotono John abayindi ennaku zino baggalawo era ekibuye nawana wamonde baba basigala nga bakola abayindi baggalawo ate ennaku zino n'abayindi be nasinkana about a month ago nga nabo banyiivu nnyo ku Bachina abali wano nga baŋŋamba Abachina tebawa musolo Abachina bayingira buyingizi era bansinkana wano erugogo ku Java House
ne tunywa kaawa ne bamusasula yenna ne banyinyonnyola ebizibu byabwe. Sebo kano kasembayo ne mukwano gwange sanjeetana yajja nawo. Kano kasembayo sebo abantu nakategeera abeegwanyiza entebe ya Museveni kati bawera bibiri mu basatu kubanga yewo bimwokuna. Those ones don't worry. Ya Museveni ya wa president siyo ya Museveni anti abitudemu yakana. Entebe eyo y'omwami gw'oyogerako aliko yekka era ndowooza abamukakasizza ggulu naye oba oli awo gy'oyogerako ya Uganda ate siye. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire eggulire Ddala Sekikubo agenda kwesiima nga independent. Agona ku mawulire. Breaking news. Ampuliriza Kennedy yava wano ng'agambye ye yatega ekitimba. Era n'eno information ekangibawe omwami bamuyita erinnya Kamulali yaliko LC5 chairman w'Isingiro n'agenda mu kamyufu juzi yagamba tebamulangiridde form kuba lintuma yazikimye n'omulala lawyer mu Busoga akyali mu petition zammwe naye gwe omumanyi nja kumukubuulira nga tetuli ku mpewo naye yazikimye n'agamba kansooke mmala emisango giri mujja kujja ku kifuba. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire very shortly ngenda kutandika na national team kantandikire wa Kennedy ekisooka nti olwaleero tusamba Senegal ekyo kimu. What are our chances? That is one. Oluvannyuma lwa Kenya okusibako by the way nze mu kulowooza kwange bwe twasamba ekiro nali mmanyi Kenya yajja kuyita wagenda kusamba Madagascar yali kaweweevu Tanzania naffe befe tusanze olusozi gambalagala but that in addition to that wabaddewo ne banta omulala ebintu bibiri ebirala wabaddewo a lot of talk about national team ne gye yasuze ne lwaki yasuzeeyo ne bigenderako ebirala ewabano omanyi basulira ddala wa Rwomushana ekyo kyekinuma ekyogamba national team esola kisaze tewasulayo bantu omanyi mujoga omanyi woyimirira national team wesula obeera otunula mu kisenge kya Rwomushana kegamba Rwomushana nako ali musiramu olugambo oli mu ghetto kati that done. In addition to that eriyo ekirala bagambye ababadde bajja mu kisaawe abadde bagoberera emipiira mulabye the cheerful youth ne messages zaabwe ku t-shirts messaging ku t-shirt leero nti mama Nasuna sikusanga yeeka gundi kyalabika nawe byakunyumidde. No, I mean nze enjawulo gye nnina nammwe nze ndi wa mupiira ndi omu ku banyumirwa because I know that football is about experience. Nabyo babiweze Kennedy, pick on those three very briefly. Kantandike n'ekyo ky'osembezaayo bwana Kibazo kimanyi nze naawe tubadde mu bintu bino nkyalimu nze ekisooka naye congratulations erinnya kulaba nti oligiye bulungi Kibajo webale okuleeta ebyamudde nedda singa gwabadde atandise ng'omusajja ava ewa jjajja gye yava erukunjiri wandibadde omuyita Kibajo ye Kibazo. Ekisooka abantu baleme kuyingirira bintu bya mizannyo. Abazungu omupiira guno baguyita the beautiful game. Waliwo abagenda ogulaba kubanga ajja kusangayo abaana abasibye bode basibye obuyumba ye tagenze kulaba mupiira agenze kunyumirwa ki experience. They call it experiential marketing. Let people, because nze ndowooza ezo messages ze baaganye naye the politicians batuyingirira balowooza eyinza okubaayo politically motivated messages. Naye omuntu ekimutwala mu kisaawe waliwo agenda kubanga Kakande mukwano gwagenze waliwo agenda ebinyumu twogera ku rugby ennaku zino nti bw'ogenda ku mupiira gwa rugby obanga agenze outing bi omunywa na buli kimu let them not interfere with sports people.
okitegedde, because at the end of the day Voltaire yagamba, even if I do not agree with what you say but I'll defend your right to say it to death. Baleka abantu eryo lyeddembe, tojja kugamba nti naleeta eddembe oba waliwo eddembe ng'abantu gwoyagala okubasalirawo kye bawandiika, kye boogera, kye bambala. So ekyo nga nkivuddeko. Just Kennedy, hold there. Yes. FIFA egaana messaging, ali religious, ali political. Yes. Ebyo ebibiri FIFA ebigaana. Yes. Egamba toleeta political messaging mu kisaawe, toleeta religious messaging mu kisaawe. Era omuzanyi takkirizibwa oba ng'oli akuteeba goolo n'asitula jjaze bw'ati nga munda eriyo political message. Kati nze nsasudde sente zange. Nsasudde sente zange, oyagala kundaga kyemba nyambala ne kyempandiika, lwaki tuyingirira eddembe ly'abantu? So kati nze ekyo nkivumirira. Ekyokubiri, abantu bakategeera omupiira kiki, tubaze ebbanga ne bakibazo bano ne baani omupiira, because you have started investing, mulabye nti mwe crowds muzaagala lwa bululu. Okitegedde, kati mutandise okuteekamu ekintu kitandise okunyuma ate mwagala kukyettira. So nze olwaleero ngenda nze siwagira ttiimu kubanga yange kubanga ki, kyova olaba my first national team is Brazil. Njagala ntuula awaka KCC Madrid, njagala ntuula awaka nga nyinza okunyumiza goolo yanywedde etya nti ono yakubye paasi n'aguteeka ebweru ne gudda munda ne guddawa. Kaakati omupiira gulina kubeera fair. I'm not going to talk like a Ugandan but ng'omuntu w'ebyemizannyo. Kijja kuba unfair to the game of football. Uganda okukuba ani as Senegal for one reason, nti olwaleero debate egenda okubeerawo bw'onoobeera ku mupiira kwe kulaba abazannyi abayise mu development stage. Osabirira Uganda nedda, nze ngenda kunyumirwa mupiira. Tofayane wangula. Kyova olaba ne goolo Senegal bw'egiteeba oba Kenya oba Uganda nkuba enduulu olwangeri bano be bayita kannabuddo naki. Toyinamu patriotism yonna. No. I'm not going there for a debate nti ndi muna Kenya oba ndi muna Uganda. I am going to enjoy the beautiful game. But njagala Uganda ewangule kubanga Uganda bwe wangula olwaleero abakola ku scouting y'abazannyi bagamba the cheapest market of players, raw players is in East Africa. And Uganda is at the lowest rank of that. Exactly. Okitegedde. Therefore, kati we tukoma, people are asking, Uganda, what is Uganda? Bajja kulabayo omuzannyi omu Alan Okero balabani abaana bagende. Because leero ekitulema mu Uganda tetuli mu those top 5 leagues. Yeah? English, Spanish, German, Italian, bwezityo. Kubanga abazanyi baffe si bategeke. Omupiira waliwo okutegeka nti bw'oba tolina mupiira odduka otya, bw'oba ogulina ogusiba otya. So in brief, nze ndowooza tugende tunyumirwa omupiira, but so far we tutuuse kitulaze kye tulina okukola. Lulina kyogerako toyogedde ku aba Rwomushana ekisaasi abakoze batya ewaba Rwomushana kakati nze Rwomushana munyiivu ndibagamba batya nti tiimu first of all tiimu eno weesula. How many Ugandans ng'ogyeko ticket okugula ticket aba contributing nze mupiira? So yani basula simanyi mpulira oba ya fufa oba ya kisirinako bwino oyo naye bagiyita fufa. Ekikulu kyembuuza kiri kimu. Ne bwe tuva ku mpewo mbuuza nannyiniyo emizannyo gino asula wano ekololo wano mu nyumba yali ey'akaliini. Emizannyo gino bwe giba ginaagenda mu maaso, CAF for these games ejja n'erambula. If it is CAF approved, kati gwofaaki, why should matters off pitch zitulemese okulaba ekiri wali? Kati nze sifaayo basulawo babakola ki naye bawangula ne bannamawulire Charles bino nkumenyera bwereere omulaba abadde wanga ye obusungu bwe kisaasi. I want things of war. Tukutadde but omupiira nemwe mugenda kufunamu ab'ekisaasi.
after all this noise bagenda bakolera enguudo boss Anite Aneti Among yali neighbor wewo yali neighbor haleluya mkama yeba yali neighbor wo awo wenyini simanyi Luganda ishe jagala okugamba a historic fact yali neighbor kati navaayo nange nja kuvaayo ononya kuvaawo nange naye kati okitegedde yali neighbor kakati therefore laba before yali neighbor yali nga manji status elinye yali wamanyi kati nono status bwene naye okuba nti yali neighbor tiimu esula waffe tuyambako tolaba mugenda kufunamu bagenda bayisiramu we need those roads bwe zityo that's what makes the place beautiful kakati mu mupiira Mutenyo mukore research history y'omupiira mu Uganda yajja etya Daudi Chwa atika tugenda mbya watu wa ekisaawe ekisooka kyaliwa Kadiba where Mengo Kibazo is not a historian. No, I know. Kibazo obuza football kati wano oyogera na Jibuli songa za football. Kibazo wanovo okuzimba newunya baki chobalaba I was with you nali nawe mukuru mzee waba munonga atwe ebitabo ola abo bakute they have captured history ebyafaayo ne babiwandiika kati mu abayinawo that history abajimanyi you give us that history nguduka byantalo omupiira kati nza from Mbarara high school nga ntale tetuwangula guguna atera gugwe nga tubakuba kati omupiira ogutalimu ebyo kumenya biki tegubera mupiira twagala guli original koleza Gasimbagane ne bagamba John very briefly goli musanyufu eriyo Kakande era mugobera nnyo ogwadde mwogerako omupiira gwe naye musajja alese vibe mu Queens kitusanyusa fenga bazuku bakasujja naye beyond that nzikanya nti politics yaningide naye when you have ba politicians ba interference ngoyinayo naye ate mukyala Museveni chairman local organizing committee naye ate ne kamera zino okubeera kuye the same way ba politician bonna no matter bali mu government bali outside government tebandigezezaako nabo kutwala politics mu bisaawe nga mbavumira mu church mpwire nakunga abakwe politics gwe bandi tutteyo sorry kano mbadde nkeerabidde Kenya ngo bagenda okuzanya enkya President Ruto yagenda mu camp n'agamba kesho asubuhi milioni emwe ejja kubeera ku akaunti ya buli muzanyi okitegedde n'ogwokubiri bwatyo bwe batuuka ku gwokusatu n'agamba bwe muqualifyinga for knockout stage n'ennyumba n'agenda ne Raila nga bwe bwandigambye nti President Museveni agenze simba wakati ono oli n'agamba oliwo leero nja kuba waloni kakati ekisembayo bagenze ku mupiira before nga bamaze okuyitawo ng'okuyingira mu quarters mu camp munda mu dressing room President Ruto yagenze ne opposition leader Raila Odinga yes n'agenda kati mulize mutanze okuleeta ebyobufuzi n'agenda ne opposition leader n'agamba ngenda kubongerako emitwalo 5 ze milioni 15 n'asatu agabali Raila Odinga naye nga bagamba nti enkya ku makya ziba ku account abaffe bano Kibazo zatuuse oba babasuubiza ezaffe ezafufa zatuuse ate ziri eza president zijja naye president ziri clear eza president oyina okuwangula sidro sichi naye apuliriza Gasimbagane babandifunyeyo kubanga singa twakola draw twale tuvuddeko president amogerera PPS Kennedy ayogedde ku messaging
ekya messaging one ndi omu ku bali very disappointed that eriye yabadde interested mu messages z'abavubuka eziri ku migongo gyabwe n'ayagala azigobe mu kisaawe. Abavubuka bateekeko messages zonna naye abavubuka baleme kutwala byabufuzi bwabwe ebya outside mu bisaawe kubanga kati awo awojokera conflict ne clashes. John, just wait there. One, nzaba Ddala b'omupiira sirowooza nti ndabye message z'ebyobufuzi nyingi. Message zonna zibadde cheeky youth banter. Zibadde cheeky youth banter. Now, naye sebo message y'ebyobufuzi weza mu Luganda. Message y'ebyobufuzi yakukutteko nnyo. Nvaako. Message y'ebyobufuzi eyabadde esinga okubeera actually FIFA ne CAF kweyina okutupanishingira yabadde na chairperson wa local organizing committee. Yagambye yazene scarf nga scarf eriko what doing what the gains protecting the gains nabeerako obaliyagalaga nti obadde okirabira ekigambo n'ateekako enkofiira vote. That is political messaging. Yeah, that's clear. That is political messaging. Era ayina challenge ne messaging. Ayina gamba chairman wa local organizing committee nti tojja. Naye tembuuza omuntu oyo goyogerako mu kibazo omuntu oyo goyogerako nga nambole bagiga ali conversant ne FIFA rules oba bambi ye chairperson wa local organizing committee. Ukwe chairman wa local government nankani tikitikiza tabimanyi. So kati Uganda nga tonnagamba every Tom, Dick and Harry can be anything. Nga tonnagamba bana abavubuka abaataddeko nti ekyeggulo ne bwe siirye kasita tuwangula ng'akitembye ku mugongo sooka bali oba yalabidde kwoli balabidde kwoli Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba John Kakande, Charles Rwomushana ne Kennedy Mutenyo. John Nakivubo mwala inflames the politics of Kampala. One, there is the politics, but also there is property. Then there is environment. Ebbanga liyiseewo, I don't remember, it may have been Daudi Mpanga or Apollo Makubuya. It's been a while. Twali ne Rwomushana ono nga tusharinga mu bagiyitanga State of the Nation breakfast. Oli n'atuga nti Kampala yayina plan. One of them was a transport master plan. The transport master plan wolaba paaka empya. New park. There was a time nga wabeerawo biroole. Yes, I know. Nga babitwala wali mu kalitunsi nga tewaliwo kintu kyonna. Ne awali Kiseka market. Nga tewaliwo permanent structure. Nga Kiseka market alinaanye essomero baaliyitanga Kyagwe Road Primary School. Kakati awo sebo awo twayitangawo nga tugenda Kampala High School. Nga UTC bakasukawo ebimotoka byabwe lwekeje ne babisuula awo. Okulinaana Wembley. Kakati awo omanya abatandika waawo ekyawe nankani awo bwe bajja okuzimba waliwo kibayitanga akatimba. Obutimba bwajjawo oluvannyuma lwa routing eya 79 aba routing nga tebalina maduuka ne batandikawo open market Kampala. Akamu kaali kaliraanye baasi z'Abaganda. Kati baba logwa ba proti eyo kitegeeza basi zaali z'Abaganda oba zaali z'Abaganda esingo mungi no doubt basirwanga mirembe gya mugize kati ebasajja balina basi gabo Abaganda be bali bazuvuga bali batanyizo kakati bwe baba gobaawo okuyana basi z'Abaganda nga proti bagitunze ne babagamba nti tugenda wa John Kamaleyo ne bakasuka bagenda awo awali bakiseka. You'll definitely add that. Kakati eyo yonna stretch okwambuka mu Kivulu okutuuka eri e Makerere yali transport corridor. N'omugenzi Dr. Samson Babimululu Kiseka bw'agenda okuzimba Kiseka hospital wali okujja expanding yafuna ebizibu n'abaali mu Kampala nga baga nti awo tewateekeddwa kubeerawo
permanent yes. structure. In fact, there was a slum how much. Yes, ng'ekomawo n'eyitamu n'egenda mpaka ku clock tower. Ng'awo wonna is supposed to be a transport corridor. Nga baagi planning nga railway erina okumiitinga awo nti railway bw'enejja ejja n'eyiwa wano abantu ne bakola bwe bati ne bakola bwe bati ne bakola bwe bati. Kati nga Nakivubo War Memorial Stadium, yes, ng'oli kumpi ne taxi terminal. Nga ne Nakivubo War Memorial Stadium batuga nti yali ku luguudo oluteekeddwa okubeera ku luguudo lwaki highway. Yes. Now that was a plan for the master plan for the city, for the future and evacuation. Subsequently mwameramu ebizimbe n'ebirala. World Bank bwe tutandika okufloodinga massively ku mulembe gwa John Sebaana Kizito after kolera wa Yiga. Kolera eyasula Yiga. Kolera wa Yiga. Ne kolera eya destroying career ya Yiga. World Bank netuwa sente okuzimba omwala gwa Nakivubo n'okugugaziya. Correct. Nga egenda gunzikira mu swamp eri towards Gaba wano ng'ewaaba Kyanjo ewaaba wava munaawo kisiftinge nga geesengejja okutuuka ku nnyanja. Yes. Ebitogo biga cleaning up. Gwetwogerera the story nga mwe muli ne St. Bali Kudembe. Ne St. Bali Kudembe was part of that corridor. Era nga baga nti tebagenda kuzimbawo katale kali permanent. Ne World Bank bwe yazimbawo ng'ezimbye structures in such a way that wakati waliwo corridor. Wetwogerera eyo corridor yavaawo. Now, do we change the plan? Do we give them out? What do you do with this? Byakyuka tubikyuse. What is the argument? Argument ya Lukwago namuwuliriza, and I will say Lukwago says two things. One, eriyo the environmental factor. Yes. But two, eriyo the property factor. Property ne process. Yes. Omwalo ogwo guliko ba claimant. Let me say abalala. Abajja ku mulembe gwa Haji Nasantege Sebaggala. Abasuubuzi ba Kampala naddala abagagga kwagalana baafuna ebyapa ku mwalo ogwo okuyitira ddala ewa Kisekko okugenda illegally. Well, I don't know whether legally or illegally naye baabifuna ku mulembe gwa Haji Nasantege Sebaggala. Omu ku bo yali mukwano gwange, yali sponsor wa Sheno Haji Medi. Era nanga nti okuva wano we wati ewa Kisekko okudda wali ekyapa kyange nti naye nze sigenda kumenya katale nti bano bwe banaamala okumenya akatale ngamba wano okuva wano okutuuka wano temuyingirawo wange. Kati yasigala n'ekyapa kye n'abalala abaasigala n'ebyapa byabwe. So were those titles cancelled and given to a new owner? Will those claimants come back for government compensation? Nga mumuwadde new owner. John. Kanso kwentandike na issue ya Kampala had a plan. Kampala, of course, nge city nsuubira nti erina plan yaayo eyakolebwa over time. Naye okuva and they've been refreshed. Bangambye wano the plan has been refreshed. The World Bank gave us new money. Nekola master plan empya. Okuva Museveni wejja mu buyinza alabika ye police yesi yakugoberera what the urban planners say or want to do. Kubanga kyolaba nti twice akutegeeza emirundi ebiri omukulu Ham Naggaga bwe yali agenda okutwala ekisaawe yagenda lwakitula. Era mu kiseera ekyo naye nti ali mu New Vision twafulumya ekifaananyi ng'ayimiridde amuwadde ebipapula bye baagamba nti yali pulaani ya Nakivubo. Era n'amusanyuka nnyo. Is that correct? No, the chiri correct chiri nti waliwo yasookayo
akati njogera ku hamu waliwo because this data is available njogera ku hamu waliwo ayasooke wa mukulu Museveni n'amugamba tuwono kakati bino byolaba ebyebifaananyi bijja to legitimize asooka kubanga tanaba nakulaba na plan nkuwanti ono yagendayo bamutwalayo State House nefulumya statement balwa bamutwalayo president be yagambye abasolooza president kati ebeeyi yakati ziri 30 million president awo nange njagenda kuba ku 30 enzisobola president n'agamba nti yasiimye nnyo pulaani ya mukulu hamu n'amwebaza okuba nti ali developmental n'amugamba nkisaawe nkikuwadde olwa minsa nga ye chairperson wa Nakivubo Memorial chairperson wa board olwo ne batandika okukola backwards originally nga Godfrey Kiseke yali chairman alwanye n'aba resistance ne bamujjawo ne batandika okukola paperwork naye ng'ono kimuwadde oluvannyuma omukulu n'alangirira nga amaze okuteekawo ebizimbe bye n'agamba tumuwadde liizi ya myaka 49 naye ekyo kyajja ate nga kitegere nti si alina obuyinza okugaba liizi omukulu imposing afuna yafuse governor kooti yakkiriza ku musango gwa ono yafa owa horizons ono gundi muhangi omusango gwe baalimu mu the constitutional court yakkiriza nti president can do what? Can give you land outside the law. According to the law. Outside the law. In accordance with the law. In accordance with the law. Kakati na kino bwekiri nti kakati era president yatulaze nga awanise ebbaluwa n'agamba kansubira nti eno si auto pen engeza Biden zibasanyingisa nsubira nti yaiteeka omukono yennyini ng'agamba omusajja alina pulaani ya kitalo n'olwekyo omwala akoze eki agumuwadde akolewo pulaani era nabanja nabaye ng'agamba nti ajja kukola kyonna ekisoboka okuba nti directive ya president eteekebwa mu nkola kitegeeza nti pulaani zirizoyogerako zonna John omanyi I want to believe okutuusa nga Sanda Walusimbi yeeganye nti eno ebbaluwa ya president naye nalindabyeko ku bbaluwa ng'ewandiikiddwa president ng'esayiningiddwa president ng'ewandiikibwa prime minister nga bawandiikira prime minister mukyala Nabbanja ng'alagira ebitongole bya gavumenti byemmanyi nti gwe kitongole gundi ogenda kuzimba kino ne kino contract giwe Charles Rwomushana sigenda kwogera linnya lya company giwe Charles Rwomushana ngudo nebira nti giwe Charles Rwomushana prime minister n'atuuza n'olukiiko naga nti mwe ngambye bwe waliita akabanga gaga nti naye gwe omukono nga si mukulu ye yaguteekako bibaawo era nsubira naye kino tanakyegaana pipi tanakyegaana ebbaluwa bo benyibenyibi beofisa ba gavumenti bagiweevinga nti yeeno ate ennaku zino oyinza okuba nga missing point omusajja minister of state for lands Mayanja Dr. Sam Mayanja the evangelist yagamba president bw'akola order ng'ali ku kibira ekyewakiso tebatwala era yagira bateekayo some facility nga tebayise mu mateeka Mayanja agamba nti munnamateeka omuyivu omulungi ennyo yagamba nti president bw'alagira that become the law decree toli asobola kuba ki naye ng'ekirimu kikino nti obuzibu bwe tulaba nze ndabamu issue nga bbiri property ya government public property ya government yaffe banansi si ya wannannyini efuuka etya ey'obwannannyini process timu erina okuyita ofuuka ewa nannyini. In that case, tetutunuulira mwala nga drainage channel. Tutunuulira the land that is being given away. Yes, and tetuli against the Naka development. Ebintu bingi bikyuka. I mean, Kampala was a village at one stage. Kati bizimbe. Naye tugamba nti okay, twateekawo rules as civilized people. Nti rules zino zejja okugobererwa. Maybe as ought to have been civilized people. Okay, aba? Kakati oli bw'atandika
ogamba nti awo mpaddewo gundi jjukira by the way juzi nali sima story neewuunya nga boogera ku kizimbe kya mukulu Sudiri ekipya kyalonchinze wano ekitande naye nga omuwandiisi w'amawulire naye babeere credible nga teboogerako ato ngeri mukulu ejja kufunamu controversial wage kufunamu ettaka eryo ne bajjawo hundreds and hundreds of housing units for doctors omusajja akulaakulanyiriza ekifo naye yakitwala ati yafuna plots 2 prime for a song yafuna Yokitante n'afuna ne Shimoni for a song naye nga gavumenti property ya gavumenti evudde mu public ownership egenze private ownership in perpetuity. I have a problem with that because kati tebakyagaba lease just bw'omala okufuna lease ng'oapplying for freehold kyekyenyi ekyokubiri ngambye nti okay omukulu n'agenda kuzimba era bagambye naye bamugamba nti wadi over tekyali drainage eri open where just do tents. I've been to Paris, I've been to London, I've been to New York, I've been to all these cities. The Netherlands. Hey. Near Nairobi. Yes. Open. Who tells that story? A lot of those people bambi. Okay. Kampala is expanding. Omanyi mulimu byolekera abantu. Yes. Noga nti okay. Ani ayogera nti Kakande nti yatambula wa nti yagenda Masaka n'avaayo n'ayita Erwera n'agenda egindi kati oyo omusaasira no musonyiwa kyekyenyi kakati Kampala is expanding without a doubt. Expansion yetegeeza ki? Expansion yetegeeza nti even the water overflow is a lot more is growing. Ate nga tukenderezeza green spaces ezaali zisoaking amazzi kati olina concrete buli wamu tokyalina green kitegeeza nti runoff yajja ku speed gy'oyagala. Exactly. Kakati tugamba kati ndawudde president agala kale abantu basuula Kasasiro but Kasasiro your own government efeirinze okuteekawo policy of garbage disposal countrywide. Si Kampala yokka genda buli town buli municipality it's a disaster in waiting. Kati nenda banga gye bujja emyaka 20 30 50 years gwe ssebo ozimbyeko kungulu agazimbe yes abantu basuubuliramu naye how are you going to deal with the water? Mpuliriza gasimbagane ne bannamawulire ngende wa Kennedy mpuliriza John and there's been a lot of excitement ekisooka nti abanna Kampala bangu okujeeka baba wadde bagita artistic impression in 3D anyaga nti wali okirabye nino omusuubuzi gwe nayogedde naye eggulu omusuubuzi wa bulijjo yanga nti naye nti Lukwago yatuleke gwolabye ku kifaananyi ekyawali bwe wagenda okufaanana nenseka ne mugamba walaba ku kya Nakivubo era namugambe bugambi kyekifaananyi kya Nakivubo wakiraba bwe yalina okufaanana bwafaanana. Then there've been a lot more artistic impressions that we've been given. There is a fundamental question John J raising eya ownership eyettaka na how do we grant ownership. Emyaka giwezeeko Robert Kabushenga bwe yali director wa Uganda Media Center yatuyita okusinkana Mwami Museveni nga bannamawulire. Kati Mwami Museveni by then yali agaba scholarships nachi ne mubuuza nti zino ozigabira kuki nagandida kati goyagala nze nkole ntya because I asked him myself nanga nti abaana bagwa mu nguudo nanga nti abaana bagwa mu nguudo ne bajja gyendi nga bansaba ti ne mutunulira nga yeetaaga konza okay ti konza ate abettaka era ne mubuuza n'abettaka nanga nti abantu bajja ne by then ne mugamba nti your excellency omwana ali ekkotido ya naafuna ddi omukisa ogugwa mu luguudo omuwe yandabadde agenda obagambe kati
those are small things. We can deal with that. So who are these Basuuzi that get to the president and get granted the land? What is the procedure? Nairobi yalanga ettaka lya government ku mulembe gwa Uhuru Muigai Kenyatta nega nti tugenda kuzimba ekibuga ekipya. I don't remember whether it was Western or Eastern. Nti kika ekyenkana bwe kiti ettaka liri wano ne bateekako ne bagamba abagagga ba-applyingire ettaka eryo ku mulembe gwa Daniel Toroitich Arap Moi. People think that towards the end he was one of the most corrupt leaders. Eri Westgate jola bakati awali Westgate abagundi gye bakuba bomu banywanyi ba Rwomushana bwe baatuuka okuzimbayo gavumenti ya Kenya yalangayo nega nti tuyina ettaka erifaanana bwe riti twagalako ebizimbe abo ba mupiira nze abo bebangawo twagalako ebizimbe ebifaanana bwe biti ne bwe biti ne bwe biti ne bwe biti. By the way, ettaka lya Westgate interestingly lyali lya bwereere nga gwe kasitoolaga nti olina obusobozi olina pulaani esobola okuzimba bweti no apply nga n'obalaga nga muyita mu filter nga babawa. So what happens in Uganda? Eriyo haamu omulala eyandizimbye ku mwalo ogwo n'azimba ekyenjawulo? Does Kampala have an alternate plan ku mwalo ogwo oba yo Kampala bagiyiiza buyiiza? Kennedy kakati ngenda abawuliriza ngenda kubawa scenario 2 ezimbaddeko personally mbalage oba mwe abali mu studio mujja kumbulira oba byetwogerako bifaanagana. Nze nasomera Colossus wano Kampala for A-level. Ebbanga lye namala ne bwe navaayo ne nfuuka board member wa Colossus. Colossus abagimanyi ku Lugogo bypass kumpi kuva wano we bookera abayindi kabafudde okugendera da stretch paka eri waggulu ku Panamera. That was Kololo SS land. All of it has been parceled. Opposite Kololo SS, all that land on the right. Uruganda. Kakati anti Simba ate yo egata Kasavu Kanyama. Kakati Kololo SS ettaka mwetunudde ng'otunulidde naggulu okuva wano we bookera emirambo gy'abayindi okutuukira ddala eringa ku Panamera lyali ttaka lya Colossus. Nze nali ku boodi bagenze balitemaatema naye kyenjagala okwogerako kyekisaawe ky'omupiira kye twalina ekisembayo. Ettaka eryo ekisaawe ekyo twafunanga ebbaluwa okuva mu ssomero eririraanyeewaawe Bukoto nti mutuweeko tukolerewo emizannyo emizannyo ebbaluwa tuzirina. Naye lumu tuba tutudde mu boodi twatuuka n'okugenda mu Parliament ewabamugemereire n'awalala ne tusanga nga eyali asaba waliwo oluyimba luno olugamba nti eyajja simanyiki eyali yeeyazika ng'afuuse Sserwajja okwota n'agenda mu Uganda Land Commission n'asaba application n'ateekamu mbu ye nannyini kisaawe yakikozesa. Is a sitting tenant. That evidence is there. Era naye amanyiddwa nnyo okitegedde ng'akozesa ebbaluwa bano ze baamuwanga nti ogira okozesaawo land title ya gundi eyo yaliko Ministry of Education and Sports in bracket Kololo Secondary School. Report njirina sebo. Kati nze njogera ekyandiko gamba Kakande balumbye Dorton ani yali advisor wa Trump. Bamulumbye eka FBI kati bwebera ano kwa anthropoto so ate library ogimanyi weeri bajja kulu eyo report ya fuluma okitegedde. Kati ne tugenda ne mu kakiiko bamugemereire kyova olaba nothing is going on. Naye what happened to me, nze nalina Reverend omu board member Reverend Awodi n'omwami ze former police officer ku board baatujjako. Sijja kwogera ani eri chairman. Eyali chairman omumanyi naona amumanyi yenna yemanyi era nannyini ssomero eryo eryagala okuwamba ettaka eryo yasayininga MOU ne boodi ya Colossus naye tuba tutudde mu ssomero tuteesa ne tugaana era olukiiko ne lwabuka
yali chairman wa board yaffe n'agenda n'oyo omwami nannyini ssomero eryo ne bagenda basayininga MOU from eri waakolera ku Jinja Road nga ffe wano mu board tebaliiwo okitegedde. That is one. Yes, musajja wa masuuti muyigirize buli kimu ekyo kimu. Nze ne Reverend Awodi n'oyo ex police officer ku board batujjako. Two, Kibazo akimanyi nali board member wa National Council Sports. Mulaba Lugogo eno gate etunudde naggulu awali hoteri kati eryo lyali ttaka lya National Council Sports, tekyaliko kyapa ne tutandika okugoba tufune ekyapa okitegedde. Abaagulawo awo ne baleeta, twawulira olugambo baleeta obukadde n'obukadde mu board meeting ne mbagamba nze bwe mundiisa ssente zesiridde munaamanya kye baakola ne basalawo bapasolinga eri ettaka balijjeko kati National Council Sports erina eno we yasigaza eno naye ng'eri ettaka awali woteeri eryo lyali lyaffe. What happened to Kennedy Mutenyo ne Rafael Bwire baatujja ku board kaakati I'm talking about facts. Kaakati tudde ku Nakivubo. Nakivubo kiyingidde mu politics. Bano abagamba nti baagala kulwana kukiprotectinga bakola byabufuzi. If you are a serious manager, bw'olumba office yonna oba n'olumba nema ne bakukubirayo ofunamu ki? A manager bwe bakusomesa, a manager is one who gets work done through others. Okitegedde. So kati problem kuba eno debate yes no debate ezze kubanga mwanda banga nwana. The point is bw'wabawo development eyagala okukolebwa, it comes ku policy ya government. Bwe tuba tulina decentralization, council ya KCCA erina omugaso yandibadde n'omugaso. Council ya KCCA nego bwogiraba luyali anti nze mbuuza. So kati bwe tuba tulina decentralization kitegeeza council erina kyeyandiyisizza. Council bw'emala okiyisa nga gw'oli fine gwe ng'oli board member manya ng'oli road mayor owakanya council yo kyeyisizza. So side ye nezanya byabufuzi nene ezanya byabufuzi era obudde bwe bulituuka waliwo report ezigamba nti yakiyisa naye kati eggulo nalabye debate mu parliament babuuzizza deputy executive director ne abagamba nti oba road mayor yagendayo ne bamugaana okuyingira. Ye ono n'alimba oba yalimbye n'agamba abakuumawo ba police. Honorable Fred Kayondo n'agamba nedda si ba police baki. So at the end of the day it is a collapsed state. Buli kimu can happen. Naye one day amazima galivaayo nsembyayo kino. Omugenzi kitange yali meya w'Embaale 1980. President Binaisa najja okukyala Embaale. Kaakati Binaisa nga tanabeera president mu 60s mwawulira bamusibirako Ekalamoja bamuexilinga Ekalamoja. Kaakati mukyala we yali mukyala mutoolo era nga maama wange omugenzi Amooti ye yamuconnectinga. So kati taata wa Binaisa bwe yavanga Kampala nga basula ewaffe Embaale. Yes, awulirize eyange ninyowa puli bampa puli tati Kanoni Binaisa omanyi ne Chazi yafuuka mutoolo. Yes, Kanoni Binaisa yafuluka. Kakati mbawagana amawulire. Kanoni Binaisa taata wa Godfrey Binaisa yajjanga ne mukyala we ne basula eka kubanga ebiseera ebyo transport yali nzibu. Kati nga bakeera okuva Embaale ne bakyalawa Ekalamoja mukomera mutawani waabwe gyali ne bavaayo ne badda eka. So fast forward Binaisa bw'afuuka president najja okukyala Embaale n'agamba waliwo omusajja bamuyitanga Solomon Mutenya nti ye meya wa wano mumumpitire ku Mount Elgon Hotel. Mwenna abagenzeeko Embaale bw'oba onootera okutuuka ku Mbaale Stadium on the right waliwo factory bagiyita Budaka Ginners yakolanga butto pamba n'ebirala. Binaisa n'agamba taata Mutenyo watuyamba nnyo nze nga president njagala kuwa factory eyo
It is a true story. Ngaidi Amin. Yes. Njagala kuwa factory eyo ng'abayindi bagenze. Okwebaza yes. Wakola bazadde bange bafuna basulanga wammwe na buli kimu. Taata yamugamba mukulu binaayisa weebala okujjukira bye twakukolera. Naye factory eyo eyinayiko bannannyiniyo. One day they will come back. Yes. Noonye ekirala taata n'agaana factory eyo. Abayindi tebakomyo ne bazitwala. Kati bano abatwala kabatwale. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba. Kennedy musajja muzibu. Saba abayindi bajja kudda. Bakleiminge ebyabwe. Obanyi ffe abaatuulanga ku Canaan restaurant. Kennedy ayinza okuba kati naye ali mu mbozi za Canaan restaurant ku Uganda House. Nga temunnagikuba bomu. Obanyi bwe twatuulanga ku Canaan, natandika okutuula ku Canaan mu vacation yange eya senior 4. Nga bwe neetoolola waliwo awo baatundirangawo emigaati nga gyabika bulungi. Nga waakiri ojja n'osikaakawo. Osikawoowo naye nga waliwo omusajja Lusagara. Ate waliwo ne Click Cafe. Nga Lusagara angulirayo kakaawa. Charles Lusagara. Naye nawe ovudde wala. Naye Canaan restaurant was an initiation into politics. Ng'abaatuulanga ku Johnson Street nabo. Nabo ku Johnson bali initiated there. Naye Canaan ng'eyina hope gyekuwa. I don't know. Ne Kennedy ali mu hope efaanana eya Canaan. Nabagamba wano wajjanga ku Canaan. Ne bakugamba nti mwategedde. Tie kyaligonza. Tie ne Rwejema baaganye okukkiriziganya. Era omu yagambye munajja kuwamba gavumenti yaabwe. Era wiiki eno ogenda okugwako nga gavumenti eri ku ttaka. Ne muddayo nga mwetegeka ne hope. Nti gavumenti egenda kukka. Mukulu Kibazo. Mwagendanga okudda after 2 weeks nga gavumenti tegendanga. Kati ate emboozi n'ekyuka. Mukulu Kibazo. Eriyo mukulu omu era akyali mu gavumenti. Retired general. Lumu nagendayo naye nga alina obutakkanya bw'amaanyi ne John Patrick Mbabazi. N'aŋŋamba nti Kakande bw'oneebaka ku weekend eno nti amawulire gajja kuyitako. Mbabazi oyo ajja kusibira Luzira. Ne kati mukulu Kibazo. Ne John Kennedy nga tonnaba. Omanyine bino nalabye wano president ng'agamba nti ab'omu ofiisi ye bali ekituga. Mukiyita kituga. Yakizuula ekyo. Okumutwalira appointment. Okutuga okumanye kukikwata obulamu. Akati bw'okirya tosobola kwogera. Kati omulundi ogumu ate John ono amanyi omuntu ng'atuwenyako mwategedde. Gundi baamukutte. Ate bwe baamukwatidde waabaddewo kamera ng'azirya ng'apanze appointment n'alya bwezi ti n'omuwendo ne bagwogera. Nti essaawa yonna. Namukwata ku video. Ti yawedde. Champagne batonsinga. Nti gundi ye yamukutte n'akola bw'ati n'entegeka story. Mwogere Kompala agenda mu palamenti. Vaako. N'entegeka story. Ne Kakande ono ne muwenyako story gye. Si oluvannyuma yafuuka minisita nga bamaze okumukwata. Tebaamusuna yadde omusuna. Nze ekikulu kye ŋŋamba kiikino. Mukwano gwaffe Lord Mayor. He has created enough awareness. Let him turn it political. It is possible kugamba bano bakola ensobi na bino na bino. Aleme kugamba for example, let nobody tell people tugende wali tulwana omwala. Because the result time will come. Exactly. When the owner claims. So at the end of the day, fenga abakkiririza mu mirembe. Lord Mayor amaze okulaga awareness emala. Okulumba office n'agenda n'akola bino n'akola biri. Abeera building awareness. Tulina abasajja. Anti omusajja oli gagenze. Omusajja oli yagenze. Yamwandiikidde n'amalabe ku TV ng'agamba nti otuwandiikidde yes. Ebibaati we biri yes. Naye tetuyinza kumala gagenda ku bibaati nga sinakola. Siganye. Ye musajja y'omu. Yes. Eyayissuing ebbaluwa ng'agamba nti entebe gy'asula. Yes. Eriyo omusajja alina enkoko omutwalo. Naye akoze air pollution mu kitundu. Enkoko zaazijjewo mangu nnyo mu wiiki emu azitwale. Naye ate abakiri mu Kampala nti ono adevelopinga without nema
permit. Okay, kakati kyengamba ogenze ku nnema bakugalidde bweru, have you achieved? Osituse ogenze ku bibaati tebakukkiriza kuyingira. In terms of awareness you have. Yes. Now, the point that is why you are actually discussing. That's why I'm it. saying that is enough. Okay. Azanye ebyobufuzi ku ekyo. Kubanga bw'ogamba abantu abamu ba Rwomushana bano nti babbi obululu okyewunya. That is their DNA. Bw'ogamba abanyageta. That is their DNA. Okitegedde. Kakati ova ku stage egamba nti babbi obululu. Nonga nti kati now we must take action to stop them. What action? Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire. Rwomushana ng'okwata omuzindaalo. Erian reminding nze wano Hannah anga nti Kibazo, you've missed one thing. Awali Nakivubo kati omugazi yene ham. Yeah. Kennedy nanga babadde mupiira bamanyi yalinga park ya kisaawe kye Nakivubo parking. I know. Waliwo abana ba kamyufu kali akaddugavu tekali anga bakolerawo ba kinyozi ne baani nti nga tuli kampa haya parking weri oluvannyuma bafuulawo akatale. Omanya yali akaddukanya. He was also a general. 3 times akatale ako nga kakwata omuliro. Yes. Abantu ne bafiirwa obutitimbe n'obutitimbe and eventually ne bavaawo nti do not miss that fact. Yes. Oluvannyuma ne wajjayo ebizimbe gali kwoleka. Kakati president neno nannyini hamu muyizi wange Kigunda the national resistance army yali muyizi wange. The national resistance army occupational nakuba bw'ogendera ku philosophy yaayo egamba define the problem, oyingirewo ng'omaze okuzuula ekizibu then onoonye solution. Kati bw'owuliriza byebagamba ekizibu kyekiriwo, ekizibu bw'oba oyitawo omwala gujjudde kasasiro guunya therefore onaabikewo walabike bulungi. So in other words, for them bagamba okujjawo kasasiro ali mu mwala togigaana kuyingira mu mwala because kasasiro amazzi ge gamuleeta mu mwala bo bagamba gwe bikawo. That's the solution now. Tufunye agenda okubikawo beautification. Mukulu Museveni kyakiyise ayinaga this is godly. You get that's the first strategic nightmare. Uganda wetuuse ndowooza butwali musiye abaleeta ekyo nti myaka 75 ebeere 10 maybe tandiho kubidocumentinga. Omuntu ayalwana olutalo lwa resistance n'olwana olutalo n'owamba government kati ogamba to solve a strategic nightmare ey'omwala ogulimu embwa ezivundira omwo kasasiro amazzi because waliwo abagulawo sewage balinze nti enkuba etonye therefore ne bakola ki ne bagulawo kati abantu bakasuka kasasiro abaverwenshama tumanyi bulungi tukasuka olinze enkuba etwale byonna biri mu mwala. Mukulu Museveni tagamba kujjawo kiri ekyokusuula kasasiro katwafunye no kasasiro ebeere wansi ng'obiseewo. That's the beautification. Agandi bikawo kasasiro no, you see that's very scientific because bw'ogamba nti obikewo then it means okasasiro bwenajja wali amazzi we gayingirira ejja kubikawo so omwala amazzi gagenda kuyingira mu mwala. The purpose y'omwala yakutwala amazzi kati bwe gajja ne kasasiro n'ettaka naki ne gasanga obiseewo immediately amazzi tegajja kulwana n'ekibiseewo because gaba tegana kufuna maanyi go gayitawo obuyisi kati eyo nefuuka ennyanja. You get what I mean? So in other words you've killed the philosophy y'omwala. Kati nekindeetera kutunuulira engeri kati yetutunuulira ebizibu ne solution. Waliwo omusajja bana batambula n'emigo bamanyi bali baneiba bange batambula n'emigo
yasanga ba Mutenyo naye Mutenyo go yina mu butolotolo Kakande simanye Kakande wa mujuvu nga bali obuka inswa abana bali ekyaba nga bali enswa nange nyine ekizibeeka kizibuki ekyensiri baje bandira ansiri zange baje bandire ku nsiri era badiri abala banala solution you get toja kumubulira bya dumu bikibe sikweta singa yabaga biku yes. So that you see that mindset that you say in solving strategic national problems. That historically ekifo ekyo cha swamp Kisenyi okay cha call it a swamp or what chovola baba mumbaloza mtutekewo kalitusi. I think that's why you have kalitusi mukalitusi awo it was a forest reserve. And yes, because yali swamp yali ngabwe kiri up to bugolobi you know bugolobi yonna kubuli amazi so okufradinga is natural. Yes, nta amazi bwe gava eno mu nsozi ne gabeeraawo mu vale ne gakolenya it is natural. So first problem eri nti tulwanisiza nature ne tutwalayo concrete which we are calling development. Kakatona aleeta omwala anonya solution amazi tugongerayo tutya bwegajagalimu okubeerawo. That is the purpose y'omwala. Kati kyembadde nkusaba mukulu kibazo genda obasomese ekigendererwa ky'omwala amazi geeyongereyo galemu okukola ki galemu. So now the first policy eri ku lwaki drainage system ya Kampala yonna mwagala ebeere open because it's a policy. Nkola nti drainage wokoze those channels oba drainage yengudo bakigereke ngeri open tona bakugichusa whether ko by the way mu Kampala especially upper Kampala eri covered upper naye okuba garbage kati esuse. And that's what I'm saying. The reason why you made the deciding but you call it open was sitting. Yes. Yes. Abakora what? Nevivera. Yes. Nachi. Kati usanga parliament yali ewezo. Ato mukuru ya yene rugona ibaga abuddewo. Mukuru yagana. So kati nasa moninga media. Very good. Kati bogamba nti aji covering olwa beautification ebimuli bya Chogam obijugira because that was also beautification ne basimbe ebimuli ebikulu basimbye yo no ne juice ebirala olwa Chogam abadde after Chogam we babadde munyonyo nam conference baleta ebimuli nga bikulu ebitufuza retirement ne babisimba kati bogamba nti ono mukulu omukulu oyo yenyini yabawa palms omutwalo mulamba nagusimba ku speed nga bikulu ne bimera muri mwezi meze byamera bwe byamera ate nabajjukira ati awo babisimba wakyawo nabikulawo yanayomba babisimba ne bimera bulungi nnyo ne baga wano we twasimbye ate waliwo waya z'amasanyalaze ate waliwo korido yagu ne babikulawo Uganda. So kati bogamba nti agubike kasasiro bwanayingira mu mwala ani anamujjayo bagambye bagulekera capacity nga ne role esobola okujayo wansi ne batika ne bajjayo ngani who will be doing it. Just one point abantu bano bwe baba bakola ebintu bino balina ensonga ze bawa wano wembagambye Rugogo opposite gate ya National Council of Sports etunudde munagulu. The reason was at that time nti bagenda kuzimbawo hoteli ya Chogamu gye batuwa ne tugaana because si kibazo ebintu ebifiira nti bwoba ina master plan entuufu yandibadde nti ebitundu ebitaliko concrete apa Kampala wabeerewo ebisubi so that amazzi gasookinge you reduce the overflow. Yes, but kakati Kampala mungi concrete amazzi tegasookinga amazzi gonna gakola ki gagenda kati kiwandiose okubuuza mukulu Museveni ng'awulira godere program amanyi volume y'amazzi ekkirira
bwe nasanga nga drainage eri covered munde ne wafukayo ne bafunayo blockage, what is the impact? Ennaku zino bakola clock tower with a beautiful flyover naye itawonga enkuba etonnya okutegeera anti kyengamba kati amazzi ago nga muzimbyewo ebizimbe waggulu oyo temporary washover era enkuba oluvannyuma lw'eddakiika eziwerako gaggwawo kwegamba abantu tebatambule nga enkuba etonnya isi mukulu kibazo gwezibiriza amaaso. That's why we need technocrats abandi badde babala nti amazzi. I think that's where the importance is, Charles. Nti bw'oba onoozimba omwala gw'e Nakivubo, let's assume it's such a grand beautiful idea. Yes. Where is the involvement of KCCA in the planning? Yes. Where is the involvement of the National Planning Authority? Yes. Our planning, naga nti wano twa planninzeo National Physical Planning fanana bweti, amazzi gagendera ku volume gundi gamovinga bwegati. Nali nina ku kisenge wange bweru ku kikomera nga nzimba akala katonotono nti amazzi gayitengako. Omusajja najja nanga nti omwala guno bwe gusigala ku step yemu nga gugenda bwegati amazzi bwe gajja gakola ki gafladinga. Decent mason si bana abakugu nanga nti amazzi gano balina okugenda nga bagastepinga ogastepinga ku level bwegati nti buli lwe gajja bwegati ne gadropinga ne gakendeeza speed ne gadropinga ne gakola bwegati konze okay nze mbadde ngambye muzimbe eki amayinja. So we need a planner. Si musubuzi, because omusubuzi alabye opportunity to make a but where is the planning? So that you say gwe ajja okuzimba, do you fit in this plan? Can you afford it? Yeah, chovolaba mukulu Museveni kya approving is the artistic impression. Aba singa ngambye nti 3D mubamuisani artistic impression hamrwashande nti hamrwashande yajja ne plani yajja ne technocrats natunulide nasinkanya delegation ya hamrwashande ne technocrats abazze nga bamaze okukola study yentambula y'amazzi ojjukira nti Neste Square yali egenda bantu gamba bagenda kuzimbawo underground bajja kuzimba underground omuddo gusigale waggulu nga ngeri so in other words but bw'otunuulira omwalo ogwo gutandikira Bativa. Yes. Bativa nafe twatulanga wawo Bativa omusajja atuwawo ekimeza nga kinene nga tutulaawo n'empuga naye waga nti mpuga yayitanga yitawo mpuga yayina office ye muwanga yayitangamu nafe twatulangawo Bativa kati the aweta we gutandikira bagambye nti omwala eri gye guggukire wa mukwano nti KCC yali eganye mukwano okuzimbawo awali railway awali nga baga nti that is part of the soaking process ya Kampala nti mwami Museveni n'amuklearinga nagazimba naye mukwano in your fairness obote yasooka okumuwaawo ekkolere lyasookera ddala ono yamwogaziya bugaziya. So in other words kati bw'ogenda ogugoberera gwina systems eziyingiza mu mwalo ogwo. So by the time because nabadde mu debate mu engineer ngagamba wano gubeera nalo wegutandikira eri wegufulumira walina okuba wanene because volume y'amazzi gye gutwala nene. In other words bw'ogamba nti eri ogufunze amazzi gaba gamaze okugaininga a lot of force gabya ekiri mu bitundu ebyo but nekimpa question endala abeebafu byafandumu nga DP nti Kennedy nakkiriza oganye DP byafandumu nzikiriza byayogera buli webeerawo flooding business people abasuubuzi abo bafiirwa ebintu. You remember ono tasobola kukola kyagenda okukola kino nga talina bagenda kubeera mu maduuka ago ebinaayonooneka byabwe nga by the way muno okufa. So why do they allow it? Interestingly, gwe nabadde njogera naye ejjo omusuubuzi
nga nti omusajja agenda kuzimba kati wano wagenda kulabika bulungi ne mugamba naye luli dwe ba blocking omwala gw'owino amazzi kyegaffe byonna gabitwati kati bwe ganadda mbuha tujja kafiira omusana kankubuulire emu ku nkola abagagga b'omu Kampala gye batwalamu ebizimbe by'abantu ne ploti z'abantu is to make your plot uninhabitable nga basindika amazzi ewuwo oba kazambe and I know several of them by then nekati bangambe olowooza nti oyo ayinza okuba nga targetinga ne baneighbor but kakati genda Lugogo the golf course engeri gye bagyonoona because bayonoonawo kyobola bakati the lower part floods but let me in a second address the issue of byafandubu. One, Ruvansoba bagise if you go and check now Ruvansoba nfu ekibuga tekisobola kubeerawo nga tekirina airstrips. You shouldn't have a city really. Nga bwenkana bwenti in case of disaster n'ebirala. Era Muzeeyi Bidandi ne John Sebana Kiziteekyo baali bakiremerako nnyo. Kyovola ndi Muzeeyi Bidandi yakayanira nnyo ebisaawe by'erugogo nga botafiire baga nti bigende. Ngaga nti you forget about football. Forget about sport. Otafiire ne museum yagijje. Ngaga forget about football, forget about sports. Ng'ekibuga China a soaking system. Sebo kibazo wandyongeddeko nti Sebana Kizito eyali owa DP. So kati wolabira mind eri eya solution abalya nankana ensene ne baje bandire ku nsiri n'okwata airstrip n'oteekamu graveyard n'ogikola graveyard. Yes, ikolo airstrip, it's an airstrip. Osobola okukoleramu byonna by'okoleramu n'esigala nga airstrip. Si graveyard. It's a public cemetery for heroes. John Kakande bagambye nti ebbaluwa ya president teyagambye Hama agenda azimba embagirawo, yamugambye agenda agoberera emitendera nti kati president mumuvunaana ki. Now now then nti awuvunaana Hama tovunaana president. Ebiyimba azinga nnyonnyola mitendera gy'otuka okuba ekibaati. So mulimu ne holding permit. Yes. So kyali kisoboka Kololo airstrip okukolayo byokolerayo still nesigala nga ki nga airstrip. And the same is true with Naguru airstrip. Police yennyine ezimbyewo ebizimbe airstrip. Kennedy ayinako yabadde akugamba namulabye awandiika notes naye awandiika notes alinga Rwomushana. Kenabadde mbajjukiza nti esente za World Bank we zajjira okukola omwala ogwo John Sebana Kizito wa DP yaliwo. Kakati solution gye tulina nti tugenda mu kalulu Beatrice Mao ne Kamoga bajjeyo empapula era Beatrice Mao oba Kamoga DP gwe nebeeronzeewo lyessuubi lya Kampala okuddamu okuteesa. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba John Kakande, Charles Rwomushana ne Kennedy Mutenyo. Ampuliriza bizibu nadde Peter Kennedy nanga nti why program yalinga Champions League ti anja kubeerawo. Bannayuganda atalina tiketi togenda Nambole, njagala kuba mulanga atalina tiketi togenda Nambole. Eriyo ebifo abantu bye bataddewo bwe bagenda okuteeka open screens bino bibeerawo mu nsi yonna. Experience parks ne bateekawo screen ennene mwe ne mugenda ne mulabiraawo. Nambole tojja bw'oba toyina tiketi. Teriyo tiketi za kutundira ku Sebo yongerako na kino nti for some time gw'olimbya mizannyo buli lwe tubeera n'emipiira eminene eng'egyo ate bakifeesi babeereera omupiira nga guwedde abantu ne babonaabona ne bababba ne babamalawo. Poliisi yagambye mbu ku luno tebaaliyo naye nze mbimanyi era mmanyi n'essaawa z'olina okuvaayo. Nampuliriza Gasimbagane. John, NRM eri mu kusunsula. Luli nawuliriza Secretary General wa NUP ngaga nti akalulu kakyabulamu ebbugumu kubanga ffe tetuna releasinga list yaffe negwe linda tugireleasinga owulire fire ti kakati NRM bali mu kusunsula. Omukulu yayiseemu unopposed. Seke yabadde ino mutunulamu ye yabadde ssentebe anti yete namuvuganya kati nzijukira ne vice we ababadde bamuvuganya ne bakkiriza ne bavaamu. I still remember an experience waliwo omukyala
erinnya ndyerabimanyi nankani lugudde katwe waliwo ne Elizabeth waliwo ne okoti bamwitani Felix Okoti Ogongo lweyesimbawo omusajja omu n'agenda afukamira yekibamugenza bulungi omusajja yagenda n'afukamira ku maviivi omusajja w'etteso mukwano gwono yalinga mukwano gwange nnyo Mike Mukula n'afukamira ku kapeti wansi sikyamulaba just n'afukamira ku kapeti wansi mu meeting neyeegayirira Okotogongo n'amugamba nti ssebo oyagala tugende kati mu meeting mwami Museveni ave ku ntebe afulume ebweru tugiwa omulala balyoke bamudiscassinge why don't you save us this embarrassment nga afukamidde kutaka ani afukamidde Mike the captain n'akwata n'akatambala n'akaaba n'amaziga Okoti lwaki otuyisa mu kino amaziga simanyi eventually Okoti Ogongo was disqualified or withdrew. No, he did not. He was disqualified. Bagenda okusanga nga talina bisanyizo yali agenda na mu kooti ne batumayo omuntu ye gwe batuma mumayisigenda mwogera ne lugudde yafunamu kubanga Ogongo teyafunamu ye kenyini mu bigambo bye Elizabeth lugudde yagamba nti omukulu yamuyita n'amugamba naye njaga kati ombuulire kiki ekyakutaawudde ojjeyo nesimbeko ku bakyamaani b'ekibiina namuga nti gwe nga president toli accessible chairperson w'ekibiina alina okuba nga yandibadde ngaali accessible 24 hours amanye ebizibu by'ekibiina nakinaki naga nti kyekyo now you are my special assistant in the office of the chairman naye awo kubwa chairman vice tebavuganyizibwa ne tukkirira bali ababiri second national vice chairman babagambye omu aveemu naye ne bakibalekera Anita Among ne Rebecca alitwala Kadaga aga nti omu aveemu anaavaamu nja mugonnomulako ogufu ate gufoki ajja gulabako bali nti zijja kwabika emipiira ekifo kyokka ekinene kibatabangako nakyo kimu kyokka bwa vice president na bwa president kya president na vice president kati awo ne tuvaawo kati bamaze national executive committee kati bagenze mu national bagita national council etulamu nti kati eyo naye egenda kukola okusunsula kwayo John quick comment ku process y'NRM ku bakomawo omuganda wa Rwomushana ye yavuddemu yani Nzeire muto omukulu bamugamba eri Piero kamanda wa Piero yamugamba bwogamba nzadde ng'omuzadde noga nzadde kiba kitegeeza ki atajjukira nti give and take kina kye kitegeeza ku balala esembabule bagamba oli shantis nti iri twakulekera bamuleka kireko najje leero musobo omukulu kati ono bavuga nti agwe vaamu abalala bajje John Mpagi gatyo ekikulu kyenyaga okuga kino nti abantu bakalina ebifo bya sek nenek nakinaki naye si kubanga balina so much influence mu organize ezo ndowooza just to have access to the president. Simple. Let me now give you information. Some time back
mukwano gwange omu ajja kunyiigira naye so be it. Sometime back abaseeke mu NRM please kireke kati nkusabye abantu nabasuubiza dda baatuuka ne bakubeeruuseemu kale kankyuseemu baatuuka ne bakubeeruuseemu naye gwe kibazo tolibeerako nabyamu ne bagamba olaba Kakande ono ninawe namuteeka mu kyama ne muga Kakande munywanyi waffe bino bimuguddeko. I talk to Kakande the friend yadanga Kakande the journalist but never mind bajja kumumanya and they are still oli bwe yakuba enduulu mukazi wattu yali akambulanga ogenze ne mugenda ne mukire kati ng'agamba naye bano betulonda ne tuwa obuyinza ne bafuuka baminisita ne babawa emmotoka zigali kwoleka tye tetugenda kukkiriza kati banna abaali ku seeke nga basirifu ng'ekirowoozo bakiwagira naye nga tebaagala kufaanana nti bo be bakiwagira. Omanyi bano ba Mutenyo bayinamu ekiwuka balinga bakiga abageso bwe batyo leka naawe ne tribe nayo jijeyo ngambe bugambi ba Mutenyo w'ettoolo Mutenyo jiwo kati bwe yagenda mu seeke bwe baamala okwanjula chairman's message reactions to the chairman olina asaba kati nga balowooza agenda ku reactinga ku speech ya chairman najjayo ekitambala n'akikwata mu ngalo n'atandika okuyomba ffe tukubonaabonera ekibiina ne bakivuma nzenzize wano nti okuva wali okutuuka wano ninye na bodaboda tubonaabona emmotoka teri mu mafuta gundi batambula bwe tubeerawo tutya nti tubeera tutya ku seeke nga seeke terinaako nakantu kevaako secretary general n'obalonda n'obawa omusala n'obawa n'emmotoka ezibakuuma ezibavaako emabega olutalo ne lubaluka kati omukulu bwe yatunula bwati n'agira bwati n'atunula n'agira ati emikono n'ababuuza abalala nammwe mulowooza ng'ono nti really is that why we are members of the SEC bali ne bamugamba but your excellency I think she has a point yagenda okutunula ng'olukiiko lwonna lulina era consensus nekkirizibwa buli omu ku bo n'aweebwa emmotoka kati gwogambye nze naadde mbisiikidde ne babawaddabo kabini mpya mpwira kati bajja kufuna kenkanana n'akaba MP after that ne babawa ne bakola resolution buli mwezi member wa SEC ajja kufunayo omusaala ogwenkanankano gwa minister. So it's above MP. Minister is I think that's why ministers take MPs bemovements. MPs are single minister. Kati bwe bagira bati beba yakayanira eyasigadde vice chairman. Kaka ne vice chairman yeta asinge kaawo afune anakubeera ku prime minister level. Ne baga nti oyo I think his issue will be dealt with in Parliament. And I think it was. It was dealt, but you understand why SEC is lucrative. Boliraba nanyini munga buffet atandise okugabura. Nga buffet na atenga yagabura. Omanya balance agenda kumwelira. Kennedy. NRM. Ne comment ntono nyendala John Jomisinze. Ne muganda wa fetali wano. Last Saturday ndoze era temwali naye vice chairman vice president Buganda naye yali atuziza meeting ewuwe reconciliation ya Kampala constitution yabwe tekirimu nababukula ku TV nga yegaga tujja mwe nao mukolo kibazo constitution ya nupu eri mu electoral commission zonna nzirina ekifo tekirimu kiriwa ekya vice president ali omubo bali bana half a word ku muwanga ne process ye naye eri mu harmonization concern jempulidde nti bo bakola delaying tactics. Yes. Balema okwannouncinga until the last minute. Yes. Mbu kilemese they are very smart. Mbu kilemese
No, it's the same blackmail and the madness. That is to say the others are not smart. We are waiting. Gwabanyisa. Mbuchemese bebatabadde kadi. Okugende wa Mutenyo je yategeka. Ogende wa Mutenyo. Orende bazedda. Democratic Force. Bazedda. Ne PFF. Kakande. Bazedda. But that is body politics. Kakati comment ku NRM. Comment yange unfortunately Sunday agadde nnyo okuyingira NRM n'ebirala because buli kibiina kirina constitution yakyo. Naye njagala tulabe nze point gye mbyogerako. NUP yakoze akantu ne bafuuka unopposed. DF ne bagende Masaka unopposed. Ecological Party unopposed. Peasants Party unopposed. Nzija yeyo Peasants Party okujjako FDC eyatuuse ku bantu bano ababiri okukanya ne DP gye mwalabako nga badelegate balonda nzija pause there. You know, let's cut this. Let's give people some where you are gweke nyiri kyensembyayo gweke nyiri engineer maonzi omurundi oguwedde mukwano gwange neighbor yali neighbor kati naye najera navaayo ensi yangobayo neighbor wange poa yagenda mu kalulu ng'abadde agenda bayitayo serere bayitayo wa ng'agenda kwesimbawo ku bamemba ba parliament kumi ndoze wabwe kumi banne ne bamugamba ssebo gwe president w'ekibiina olina okwesimbawo kuba president. The man cried. Nze muntu ala ate nandibadde MP waffe bandi nonze era buli we yatuukanga mu meeting ng'agamba I sacrificed and went to run for a presidency that I knew you wouldn't support me for nga buli lwatuuka kyasoosa kati don't give me this joke nti ku luno yabadde ayagala bwa president ate kamujukize nti omukulu Nandala Fabi yes you are kinsman yes mu lutalo ng'ali ne Lukwago ayoka bafulumye mu kibiina yalangira ngenda kwesimbawo ku bwa president even before any process started. Okay, mwebale konzijukiza era kakati naye this was just mukulu Kakande mwogera history nze njogera 225 nti poa ne Nandala bakiriziganyiza ebyaffe mwagamba bibi nnyo naye mwalaba ku delegate nga batikinga abululu kamalayo waliyo ebikonde nzija kigundu wa DP boxi bazisitulayo eri emmanga ne bazitwala where nobody observed antikati mundeke flowing ng'obululu wonna bonna bamaawo flowing nga 2 September Edith Byanyima kamyaka sozi n'omulala bawaabidde DP tugenda mu high court embalala. Okay, so waliwo n'omulala ogw'abassebamala mu kooti eyane ya Uganda anti kati sebo kabawulirize kooti eyo era waliwo luli lweyayogera ebintu so kati waliwo n'omusango gwokubiri ogw'abassebamala n'abalala gwo gujja kubeera ano ndowooza nga 16 mu September so abagunjufu bagenda mu kooti kati katulinde ebinaava mu kooti naye kyensembyayo olabe ewaffe naye kooti bwe yagamba nti omukulu maawo sebo waliwo judgment yagamba nti maawo bwe organizing delegates conference ewaabwe ye mwacholi yali fraudulent era yali null and void kakati nziramu ekiti mukulu gundi order za justice odoki zaali 3 temwalimu eyo gy'oyogera era malirizanga ngamba nti olaba ne ku kifo kya Lord Mayor tulina Beatrice Mao ne Kamoga kati mwamulemedde okukola ebirala kati really kama tulina mukyala Mao Charles Rwomushana ne Kamoga gwenyaga ku musajja omulala wange wali there is choice kati bw'oliraba kyobola mukulu nnyo bagamba batwale kyankwanzi mangu bw'oliraba stolengejja nga ebiri naggulu ebiri kololo manya waliwo stole efa katwanditunulire ne stole efa edmutwe bamuleese mu kooti okufuna court bail please wabadde wano omulamuzi omusago bakuvunaana gwakuba amawulire kati tolaba bwe tukufulumya nga bw'ogenda okuba amawulire
Don't you see you are a very because you see under the constitution, dangerous man. Under the constitution you are presumed innocent until guilty. Na yo no mzee amana nkulaba because I can see the image of two. Ngo inekirevu nga bakisazeewo simanyi kyagenda kite naye gwe tokira abantu bana kuba beyiru abamawulire ya in trouble therefore okukuma abamawulire baleme kubeera in trouble jiro beera ruzira. Now so this delegates conference, by the way, omulamuzi oyo era yazeemu n'aga nti ne conditions zeweetaaga okufuna bail zonna nziraba ozikoze eki oziyina and that is now consistent with the judges bagira ngaga nti conditions na yes obukuma bamawulire girobeere kakati ne bagenda wakiza besije oli asome ekiwandiiko mukulu kyawandiika naga beero yagala yaki you should concentrate on the trial oyogera amazima nawe girobeerayo katikandagire bakozese. So the tragedy sibye ebire na ebire is the collapse of the judiciary.